Yes, abatulaba mwena Clovid Media olunaku olwaleero tusinzidde ku Ziada Beauty Salon. Bano nga bakafulumu kukola enviiri zonna buli kika oyagala dread, oyagala kika kya kizigo. Ndowooza mutulaba ne bimu wano mubiraba ku screen kwebiri. Tugenda kuba tubasinga kubaweererezanga wano. Ate nga omukulu ono y'omu ku ba CEO ba Ziada Beauty Salon. Kabaka mu kukola enjala ajja kuba abyeyogerera. Kakati go nali Clovid Media twagala subscribing o liking o following guys, commenting owulira akakusanyusiza wendo wozayo okitegera kwa bino ebintu tubikolera mmwe bana Uganda namwe mutu wendo woza yaffe kwekyo kye tulowooza nti oba kye kyandibadde kituufu tubanga tukoze ensobi musobola tuwabula. Kakati onakulora omusajja yeerayiza bannange Museveni yeerayiza tugambe nti Museveni yeerayiza oba yalayidde gwe kundowooza olaba yakoze eki cause buli omu alina waalaba ebintu goina bobiraba nange nawe mbiraba n'oli n'omulala njagala kumanya ndowooza yo gwe mukulaba okuko Museveni yalayidde oba yeerayiza kubanga abantu abamu bagamba mbu tosobola kwerayiza tosobola kulayira ng'opposition leader taliiwo mu ggwanga aliko buwaŋŋanguzi kati nange njagala nfune endowooza yo nga gwe omuna Uganda kati okusinzira nze ku ntegera yange ndaba genda bamu ebintu n'endowooza yange kubanga eno ndowooza yange kati naawe ndaba nampulira oli waddembe okutegera nga bw'otegera kubanga nze nakugamba ebbanga lira nze njogera naawe nakugamba nze sifaayo kwani butya bwawulira na biki byategeera kubanga nze omutwe ogwange Katonda gwe yampa teyampa gugwo oba gwa mulala yakera ku makya nantunda nampa ogwange kati guli waddembe obitegeera nga bw'obitegeera nga nange nze nina bwe mbitegeera okategeera so nze ku ndaba eyange n'abantu abalala gye bali abafaanana nze nga bakimanyi bumanya nti Museveni yeerayiza bwerayiza kubanga ekituufu kiri nti era tebaamulonda gwe wamulonda nze ndi bweru wa ggwanga siro kati kale wandibaddeyo wamulonda kale maama we yamulonda sandironze kati kitegeeza kubanga baatugamba yafuna miliyoni 7 gwe ddala eggwanga lyakulaze nti miliyoni 7 zamulonda salabyo yadde akuba eŋŋoma kubanga twandisuubidde mu Uganda ekintu ekyenjawulo oshegedde takati omukulembeze engeri gye baamulonda kuba baamulonda nnyo miliyoni 7 sewe zitukira okukulonda era Masaka kwandibadde kujaguza era singa omukulembeze omutuufu eyalondewa nga yalayidde walitegedde kye bayita okulayira okutuufu ate olyose n'ombulira ku nsonga eyo okimanyi nti eggwanga lyonna lyabadde sirifu tewali yadde ya celebratinze yadde yakubye ekidomola yadde yatadde ku social media nti bannange tuli basanyufu olw'omukulembeze okulayirira omulundi omulala naye nga babakulembeze abazize wabalabye nabalabye babadde bamuswabo kamala alegera bakadde siba Salva Kiir yagudde ne ku accident wakitegedde ambadde sirabye twalabye omukuumi we nge esuuti yayulise bamulaze ngo musajja bwaye suuti nga tebajjuse so kitegeeza n'ensi ebyayo byonna tebyasiimye kulayira okwo kubanga beerayiza kuba tebaalyanga bukulembeze obukulembeze bwe baliko beefaatikako bwepaatiike oba onfuna so tosobola kuŋŋamba mbu gwe wali obukulembeze miliyoni z'abantu 7 zakulonda nga ne mukulayira kwennyini kyabadde olunaku lw'okulayira abantu baakasirukako nti public holiday by force kusanga ng'okola ndirimbo oba okitegeera so kitegeeza nti kuno tekwabadde kulayira kwabadde kwerayiza n'omwana omuto akiraba oba onfuna so eggwanga liri mu katyabaga nga Uganda abasanyuka basanyuke n'abakaba bakole ki bakabe naye good enough nti kino kinyampalo nakugamba nze nkugamba nti kino kinyampalo sinika amannyo leero enkyoka abe same mulova weyanga weya nganze bwenkaaba ate kirungi nze saamulonda byonna ebigenda okunkolebwako mba mbisuubira kati omuntu agenda okubeera disappointment yoyo oba disappointed ku oyo omuntu yalonda abadde asinika amanya kyagulanyazaako kikati tulayidde kale balayidde kati gwolayidde kuba waliwo embuzi ezigamba bulijjo Kyagulanyi agamba kati tulayidde kati muzzaako kati gwe nga gwozzaako ki kubanga bwe bamala okwerayiza bagenda kujjewo bamenye akadaala what is next miranga nabyobe tetwagala muntu afuguma era nze we banaatuuka wanti kisanja hakuna mchezo mzee tova ku mail bwe twali luli ku programu yaggwa wayogera ku mukulembeze okusigalayo ebweru w'eggwanga kuwaŋŋanguse nti oyagala kumulabanga mulamu wajjayo obunyiivu baŋŋambe bunyiivu n'obunakuwava bannayuganda abasinga basirise naye ng'obunyiivu babulina ku mitima olowooza tekiri ekisanja kino tukitwale nti nno tubireko embeera etambule ng'eya bulijjo
tudde ku mirimu gyaffe tulinde ekirigwawo kyonna oba sipaaka erivaawa oba tulina essuubi mu bannayuganda abo abanyiiva abo abalina obusungu ku mutima. Ate omuganda alina olugero olugamba totta kibe nga tonnakisenya tonna kikene nyandusu. Ebintu omukulembeze wange gwenjagala ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba okuwangula dictator si kudduka misinde gy'akafubutuko. Tuli mu kudiringa n'omusajja eyamala mu nsiko emyaka 6. Tuli mu kudiringa n'omusajja eyewaŋŋamiza ku bukulembeze bwa Uganda emyaka 4 plus. Okitegedde? So tolowooza mbu ogenda kumalaga mugwira nga bw'ogwira omukazi gw'osanze mu kkubo. Olaba n'omukazi gw'okwana obukwanyi osooka omwetooloolako okumala omwezi. N'akuluma yaga nedda okitegedde. So bw'olaba omukwano gwokka gukutambuza sserebu ng'eyakwana ow'okumpi. Ate okugyako kakati ate okugyako gavumenti. Ebintu ebimu tuleke biteekamu kakyamuukiriro. Nga gwe weebuuze kubanga okujjako bano abakabirippira naye nze natandika okuwagira oba okwagala enkyukakyuka kuva 2011 kitegeeza nali kyali yanga. Okategedde? So kitegeeza siguddeemu biki kyova olaba sipapirira. Sijja kudda ate kati Bobi Wine agiza nti alemeddwa nedda gwe gambye nti alemeddwa gwe okoze eki. Okitegedde? Gwe okoze eki. Kubanga gwe ssuubi oli mutaddemu. Naye gwe ani yakugamba nti nno gwe oyagala bakukwanira omukazi bamukutwalire mu buliri mu nnyumba oyagala ne ku buliri bamu n'abaana bamukuzaaliremu. Gwe okozeewo ki? Nze nagamba Bobi Wine sirina kye mubanja ku byonna bye yakola sirina kye nkola ki era nze nsanyu yange nakugamba mbeera musanyufu nga Kyagulanyi ali mu America nga mulamu era nanze nekugamba nti njagala akomewo Uganda nga president wa Uganda saagala mbwadde ate mbudu najje tubeere wano bumutino tuyiye kuki. Omukulembeze yagambye agenda kudda era tali ku buwaŋŋanguzi. Tubeeremu n'essuubi nti waliwo kyategeka. Bw'aba akugamba tajja kudda ng'agenda kudda nze omu kuba mwagala nze kuba njagaladde nga president wa Uganda. Okategedde kuba lye ligenda okubeera essanyu lyange namanyi obuyinza tubuliina mu ngalo oba onfuna kati kuba mbasuubirayo mbw ate leero bamugalidde mu nnyumba ate biki nedda njagala nga ye president yayogera yayina sse mu kamwa oba okategedde. Abannayuganda bangi bonna kye bandyagadde naye katulabe munange kyekiyinza okuddako ffe tumulinza waddira wonna tulabe eki ekiddako. Yes kakati ba MP bali mu kulayira. Omukulembeze olwamaze okwerayiza twalabye ba speaker leero balayidde baani bonna balayidde ba minister balayira ba vice president balayira. Waliwo embeera luli gye twalaba ng'abakulembeze balayira ekisanzi ekyaggwa kino ekiggwako. Opposition mu butuufu baali tebannatuuka mu kaseera ako kalayira naye ng'olaba hype weeri obalaba nga balina abantu naye abakulembeze betulonze kababa aba NUP akaseera kano bonna basirifu bonna balindira basanyufu balaba batuuka ku lyengedde. Olina ekintu ekipya ky'osuubira mu bakulembeze b'opposition constitution term eno nga bwe tulabye ekiwedde nti bagezezzaako ko. Anti era omukulembeze gwempagira ennyo gwenjagala ennyo yakugamba obuzibu bwa Uganda si bakulembeze si ba MP. Omuti gwonna ng'onoogutema ogusaanyeewo tosobola gutandaka ng'ogutema ku makoola. Olina gukka wansi ku mirandya n'otema enduli oba onfuna. Nja kukozesa nnyo ko olulimi olulinga Oluganda abaana lutegera bajja dutegera. Omuti buli oyagala okugutema ng'ogutemako matabi gumala era ne guddamu ne gukola ki? Ne guloka. Kati ba MP nze sibanganamu na ssuubi lyange mu ba MP kubanga MP basobola omusasula ne bamuzza ku side gye bakola ki? Tuzze tubalaba nga bakyuka. Kyagulanyi akugamba omuntu wa struggle omutuufu ye gwe tolina na muwendo gwa ssente gwe basobola kukuwa gwe. Oba ontegeera kye ŋŋamba. Kati MP gwe essuubi ly'olina mu MP mane meeka. Mukozi wa ssente. Kati nze sibalina era nze ojja kwekanga ba MP ba Uganda naddala ba NUP sisobola nakulondamu wadde abawera abaana. Okategedde? Era nze bwenkugamba mazima ba MP ba NUP sisobola kukulonderamu yadde abaana kuba nti gundi mbaagala nedda. Era mu NUP ng'oggyeko Kyagulanyi ndowooza omuntu gwe nenga gwe nali mpagira gwe nsinga okwagala ndowooza bamutabali mu mwezo meeya kuba mmanyi kyasobola okukola. Then kati abasigadde nkimanyi basobola okukyuka. Kati eba essuubi lyo lyonna bw'oba oliteeka mba MP nkusekeredde.
nkoze ki onsekere tuyina kukyusa bukulembeze bwa Uganda omukulembeze n'avaako ne kuddako omukulembeze omutuufu bano bonna ba MP bonna tugenda bafunamu kye twetaaga naye bwe tuba mututuusa obukulembeze tulabanga omukulembeze aliko tali willing kugenda peacefully kitegeeza tulina okubaako ne coordination endala ze tukozesa okumobilizinga abannayuganda si Kyagulanyi yekka ssentemu yagenda okutawa ensi yonna agitambule tulina okukozesa ba MP ebyo ate guba MP otulaga nti abo bo tetubabeera nnyo na ssuubi ng'ate yo omukulembeze abayinamu essuubi ensonga lwaki abateeka mu bifo ebyo okufa okulaba nga bamobilizinga balina okubeerawo naye tobateekamu nnyo bwesigwa kulowooza nti bagenda okukyusiza eggwanga omuntu eyakyusa eggwanga lya Sudan teyali MP teyali kansala wadde chairman w'ekyalo okimanyi nti yali mwana muto eyavaako Spark yatwala omusajja gwe bayita Bashiri kubanga bonna bonna obuzibu bwava gwali mugaati gwe yalinyisa okutuuka ku 10 mmeka ku 13 abantu ne bagana nedda emmere eno omugaati guno gwe gutubeezezzaawo from mpaka leero kyokka ate omusajja atogwe omugaati agulinnyisizza ne beekalakaasa n'abamagye bennyini ne batuuka ekiseera ne bagana naye abantu kye beekalakaasiza kiki eno emmere ffenna gye tuli ako nawankubadde tuli mu gavumenti okay omusajja n'agana n'omugaati kati ngutadde gwabwere ne baga kati omugaati tetukyagwagala kati gwe twagala ogende omwana yatandika Spark yavaako omusajja ogenda yali mwana nga si MP si kansala si chairman w'ekyalo omuntu asobola otandika Spark eritwala President Museveni oba etwala obukulembeze bw'amasibwa ya Uganda ojja kwekanga talina nakyali okitegedde lwansonga gwalina kyali bakunoonya nyo tunuulira abayimbi mwena mubaddemu n'essuubi gundi ajja twogera omuyimbi alina omuwendo gwe basobola omugula eri yakola business omusajja amuyise n'amugamba ngenda kuwa obuwumbi 2 tabukwatanga nako kati gwe bagenda kukugula sente mmeka gwe olinayo tebakumanyi na kukumanya okitegedde so essuubiro lyonna bw'oba olirowooza mbu noolitadde mba MP nkusekeredde buladi bajja kubeerawo kiguumaza ng'ente eri ku nkuumi bw'owulira essanti ekuuma ogenda otuuka ng'omuliro gwazikira dda okitegeera so katugojja kubeerawo olowooza MP bajja kulwanya nkusekeredde buladi naye nga bwe yagamba omukulembeze wange nti buli muntu ajja kukiwulira bannayuganda tugenda kutuuka ku kiseera nga tetulina we tusula tetulina kyakulya twesange nga ku street tusulako abantu 4 ng'oli omusa waayi kiki ate nina okusula akayumba bakamenye waayi bwe tunaddukamu eyo embeera osanga tugenda kutuuka kuli olugero olugamba nti kuloya lw'omunyindo olw'ejja wekka okitegedde naye bwe tutatuuke kweyombeera omuntu ng'akyalina wassa oluba abamu bagenda gakasa baatuwa otulo kati katujja twebaka paka lwe banaatuuka newe twebaka nayo ne batugobawo oyogedde ku Spark ng'oba waliwo ajja Spark weenaava eggwanga lyegugunge omusajja ategese mutabani we wamulabye mu kulayira era alagira ddala nti mukulembeze okusinziira kwabo abamulaba naffe abamulaba omusajja amuteekateeka gwolowooza Spark bwe gwaweera sima jege gagenda okuwamba muganda wange ebiseera ebisinga buli kintu kibeerako ne time yakyo ekintu ekirina entandikwa kiba n'enkomerero obadde okimanyi ekintu ekirina entandikwa kiba naki obulamu buno gwe tomanyi gye bwava naye okimanyi buggwawo kituufu kati buli kintu kyonna buli wobeera n'obukkiriza teri kitasoboka oba kiribaawo kitya one day one time abantu bateekwa okulaba ku ssanyu n'ebiseera by'aba Idi Amin Dada byaliwo n'ebyaboobote ng'era abaaliwo ku mulembe gw'abasajja abo ebiseera ebyo baali bamanyi teri asobola kujjawo obukulembeze bwa Amin gw'olina omwana wa Amin gw'omanyi alina ekifo kyonna mwali olina mutabani w'obote gw'omanyi yenna waali mutabani wa Amin ali ali mu kifo ki ali mu kifo ki anko buli kintu kyonna kiba n'entandikwa kiba n'enkomerero okitegeera tolowooza mbu Uganda egenda beerawo ng'etambulira ku bukulembeze bw'amagye bwokka one day one time oba wooli oba toliiwo oba wendi oba siriiwo abalibeerawo ekirungi tuzadde nze nyinza obutaliraba essanyu naye kimanyi walibaawo omuzzukulu wange aliraba ku ssanyu yes omusajja mumuwulidde tuzzaamu essuubi ng'abannayuganda luliba olwo tuliraba ku mukulembeze omupya kakati njagala twogere ku omusajjawo Eddie Kenzo si musajja wange tomunsibaako Kenzo tomuwagira bulijjo gwe wategera nti muwagira oli muyayi wamulabye Kenzo ekyabadde kukulayira bagambye oba yabadde nga AI ng'ekifaananyi kiringa ekye AI mbu bamusitudde mu kifo ne bamuggira wali mukazi we mbu bamutwale gy'alina okubeera mbu nga talina kubeera mu baminisita nalabye akafaananyi ako
Nenkalaba nga bamusitulanganya mutoro bagamba omusajja mumuleke something of that kind. Yatudde mu kifo mu yatudde so yabadde alina okukola ki okutuulawo bwe biba nga bituufu nga si AI aba basajja bibasaana abo bakenzo bibagwana era nze essanyu lyange ate kati nina buzibu ki nga bamusitula ne bwe bamusitula ne bamukuba omugere bamusuula eri nze nsigala nsanyuka lwa nsonga abo abayaaye balina ebintu ebimu balina otegeera ne bakimanya nti ne bw'okola otya kubanga kukotakota mu gaalumonde tosobola kusinga bikata bumpi ne bw'okutamu otya ebikata stiru era osigala oyisizaamu omugongo okategeera nti bali abantu tosobola bafiitingamu okitegeera nti gavumenti eri erina bannyini baayo gwagisanze nga yatambula gwoli wolole naawe oba okitegeera bulaza so bwe biba nga bituufu kibawe ekyokuyiga naye lwakuba nti abamu tebakola ki tebayiga nakugamba omusiru ne bw'omugamba nti tunaabe yakugamba nazze enkoze eki naye nga ate mwenna muzze mutambuza bigere ate nga naawe wakoze eki wanaabye so kati abantu abamu tebayiga kubanga tuzze tulaba ku byafaayo by'abasajja ne bagamba gundi yali bwati gundi yali bwati naye bwe baba nga bamusitudde amanyerevo ye waayina okumenya okubeera babadde balina tuula erimba kakyere okitegedde kati yazze ate yeeteeka ku mwanjo tulwokuba mukazi wa minisita poza aba mukazi wa baawe minisita si yamuwasa twogere ku nsonga eno abasajja balese tekinologi mu kulayira nze drone show mbadde nziraba Jumeira ne mu nsi enjala China bazirese Uganda oba mu East Africa zezikyasoose Abana-Uganda babadde excited nga balindirira mbu basoose kuba kibozibozi mbu drone zigenda kusuula ssente era abantu ne balindirira ssente nga omanya Abana-Uganda twagala ebyobwereere olowooza omusajja ono lwaki okulayira kuno akumaketinze nnyo to the extent ti buli Muna-Uganda wonna n'ali mu kyalo eri wansi yategedde okulayira ekigendera gwe mu kulowooza kwe yabadde agenderera ki n'aleeta n'ebintu ebyo okubeera nga n'omuntu wa wansi alindirira drone ali mu kyalo eri gye zitagenda kutuuka ekisooka drone tezina kizongera ku ggwanga kuba teziteeka ddagala mu malwaliro tezikola nguudo tezikola masomero malungi okitegeera newankubadde enkulaakulana ya gavumenti okitegeera naye bo nga bo balina enkola gye bakolamu ebintu byabwe era kyova olaba mu Uganda omusajja yakugamba President Museveni nyini yakugamba nga tannasasula musaala gwa musirikale nga tannamugulira na mmere na mpale akakasa nti emundu na buli kimu bikompola birina obbaawo okategedde kikulaga ki nti gwe enkulaakulana y'abannansi si gye batunuulidde bo bongera amasappe gaabwe n'abakuumira mu buyinza kubanga bakimanyi bulungi ti obuyinza bwe balimu si bw'abantu bava kwera enkola mbu gavumenti y'abantu kati gavumenti yafuuka yaabwe by force kati byonna byalese drone masannaale ebyo byonna Abana-Uganda nze tebirina kye bineewunyisa kubanga drone kyeki abamu babadde bagamba mbu yayagadde ku marketinga kintu kye buli muntu akimanye naye nga tewali mulamwa guli awo era teziba na mulamwa kubanga abajasi bazigira mu zipalakyuti bakola batya alaga skills z'amagye ebyokulwanyisa byonna bijjuza ekkololo ate okwo baita okutiisatiisa omanyi bukiri bwekiti omuntu ng'abba ekintu awaawaanya nnyo n'agira ati n'atetenkaja n'agira ati kubanga ateekako ka pressure kuno okulayira naye akimanyi bulungi nti ekituufu kiri nti akalulu abasajja baali banzise kati nga n'ensi zibuuza omukulembeze alya ate lwaki bannansi kati byonna byolaba byeyisiza gamamba mu kibuga fiya aba basajja balina fiya gye bateeka mu bannansi kulabe ku mmotoka ogambe wogirayo olubaba lw'oyuzizza okitegeera kale byonna babiteeka kuba tebirina kye bigatta kubigattako kuba kati tugambe President Museveni yakalayira emirundi emeka mu Uganda kisaaga kya musanvu yandikoze ebyenjawulo nga biyamba bannansi okitegeera ebyo zonna ssente basipendinga ssente za wa musolo naye nga bibakubya bye bitono bibiri bye nakugamba omukazi awaka byonna yeekyanga toleka munyo toleka sukali toleka kyokka gwe mufo ky'okumuwa ebyo okeera ku makya kuliriika miggo tebakulimba nti ebyo bisobola okuzzaawo obufumbo mu maka kati ne bwino bwokeranga ku makya nga transform ekubi bakugaba naye amasannyalaze ffe buli kimu sukaali omunanasi gwaffe gufa mufo ky'okuba kubaleetera transform ate obakuba tiya gas kati ebyo byonna byogera ku makya n'okola okulayira n'okuteekamu ssente empitirivu naye ng'ebikukubya tewaliwo ddagala mu malwaliro tewaliwo kuba tetulina referral hospitals z'amakulu
okitegeera ziteeke okola enguudo okola amasomero bannayuganda bafune emirimu bagazisa okulima kwennyini okujja jangu wano ofuna obutale ne boonoleeta wano makutumu n'omutwala e Uganda n'ayambala amakanzu nakkira n'ayambuka naye nga bannansi tebalina mirimu ebyo byonna oli mu katemba. Museveni yavuddeyo n'agamba mbw abannayuganda mugendera bwereeru mutujjira bwereeru okukuba ekyeyo mbw emirimu e Uganda gyegiri ate kati era yakugamba amafuta buva mu gaali ga bbeeyi musigala awaka mulagawa mukulembeze bwayogeranga ekyo kati alina nnaku ki alina nnaku kyamanyi nti waliwo munnayuganda atalidde kale byonna tamanyi nti mulimu n'abantu nga tebalina mirimu munnange sente bazirina okitegeera kati mmwe abakyamulinamu essuubi nti ate biki kyobola simulaba ebiseera ebisinga kubanga mbasuubira era kyamanyi kyagenda kwogera mpitako muki muyite nga tukumakkiriza ensonga za muzeeyi banange musubscribing Crovin Media eno channel yaffe ejja kubebaweereza endowooza yaffe nga ffe bankuba kyeyo okitegeera mbadde yana kubuuza ku bbirwe naye gye tugenda ogenda kubuuza simanyi oba olina ky'ogimanyiiko Museveni mu kulaba okuva lwe yatandika okukulembera Uganda n'abannayuganda empisa gy'abayisaamu abannayuganda bakola ki Museveni engeri gye saamuleeta mu buyinza kati namusanga yafuga dda nange ndi mwana ndina muzzukulu oba wakusatu siba wakusatu era kakati kati ntandika nti okugamba nti balina kye baamukola gwe saale sibalina bwe yajja wabula nsanze nga abannayuganda batabaagala olwo osobola mumukyazaako n'akunyonyola kye yabakola kuba kye baamukola kati zegwe baamukola ki tulinga abalina kye baamukola sale kate yenno ate nga wali abagamba nti wali alaba we tusaana okuba okitegeera kati sisobola kuga nti twamukola kino wabula nze neekanga simuyagala kubanga ndaba enkulembera gyatukulemberamu si entuufu okitegeera ate tosobola kunkaka kumwagala by force kubanga yensonga lwaki waliwo constitution ya Uganda ekkiriza bannansi okwesimbawo okitegeera kitegeeza we mwesimbawo waliwo abagenda okuwagira n'abatagenda kukola ki olaba Katonda ow'ekitiibwa Allah waliwo abageerawo nga bamuwakanya ng'olyaga nze tolina ky'oŋŋamba Yesu yavayo ne yeeyita mwana wa Katonda baamuligita emiggo lasita nga olaba tekisoboka omuntu kweyitawo mwana wa Katonda kiralamu naye olaba waliwo abaamuwakanya kati tebasobola kugamba nti omukulembeze gwe bonna bagenda kwagala nedda okitegeera so simanyi kye baamukola bannayuganda engeri gye nasanga yafuga dda musajja waali mu kulembeze simanyi bwe yajja na simanyi na biki bye baamukola oba balina bye baamukola ng'ajja yes all right kale waliwo biiru eno gye baleese bagiyita batya eno biiru ey'abannayuganda eya baforeina obutasindika ssente Uganda naye nabe baabijjeewo biiru baagiyisa n'ebintu eby'abannayuganda amanya ssente baabijja omunnayuganda yenna okukolagana n'omuntu wabweru singa okwata ekkubo n'okubira omuntu yenna atali munnayuganda ne mudiscussinga ku nsonga za Uganda etteeka likwata nga kugamba Uganda alina giteeka mu kattu bwe kati omunnayuganda okuddira omuntu atali munnansi n'asindika ssente e Uganda nze nenzija n'empoloota ekiroko wano n'enkipoloota n'enkigamba nina projekiti ze nsobola okukolera e Uganda ettaka tulina space weeri tusobola okukola kino na kino tekikkirizibwa etteeka eryo terikikkiriza olowooza omusajja aba tasindise eggwanga wansi ligwire eddala ku ttaka nga ne kaddoola tokyasobola kafunako ate omusajja basudde yayimba n'agamba ti walikola ekintu okulumya gundi nofundikira ng'oyambe muyambe ekkiriza lwaki baleese ekintu ekyo lwansonga bakizudde bo balowooza kubanga President Museveni bagiyita sovereignty bill President Museveni we yali ajja mbukulembeze ssente zisinga zaabanga wayeru wa ggwanga kubanga bamama mbabazi baali bawangalira Sweden era bakugamba President Museveni yagendako ewa Gaddafi era bwe yatuuka komba siraamu abo beetuuma amannya kwe kuli Sali Musale ne President Museveni yalina erinnya lye yeetuuma ne baba wakase kati bakizuula batya nti balabika bano aba opposition balina ssente ze bajja ebweru engeri gye ziyingiramu kati ne bakimanya nti singa bano abasajja tubaleka nga balisivinga ssente okuva ebweru w'eggwanga bandikomekereza nga gavumenti yaffe bagisudde baleeta etteeka eryo etteeka nga likwata bano b'opposition libadde terigendera mu ffe era ffe tuli bakakira jasi twali tuguddemu bugwi
ekigendero kyadde kyakunyigiriza bano bo opposition ati labayo gogamba kunyigiriza opposition ne wembanze nganzi atali kangeza siri mu byabufuzi etteeka terinzikiriza kulisivinga ssente anti kati nawe bakutwaliddemu waziguddemu lwa nsonga bw'onooba olaba ng'onootega omutego okwate oba enkwale oyinza okuba ng'ekigendero kyakakwata nkwale kimanyi oyinza okukwatiramu embwa bwe kiri kati bo etteeka lirina we lyabadde liraga oba okitegedde kyetegeeza nti bakola etteeka ng'etteeka lyabwe bakimanyi litagetiize gundi namwankubadde waliwo omusajja bamweta Pablo Escobar oba wali omuyaga yalinga bw'aba ng'alina omuntu gw'anoonya ne baga nti omuntu oyo akozesa nnyo Fly Emirates tafaayo oba mwali bataliimu wabula Fly Emirates esituseeko olwagikuba nawankubadde n'oyo gw'anoonya takolaki taliimu oba si abantu bibiri tayagala kumanya tageti ye yooli tageti yabadde anoonya ani Lovin Media kati netteeka lyali lifa nnyo ku balala netteeka lino ligenda kutuuka tayimu bebe nnyini libakuba enjukira lwaki omusajja we bayita Mama Mbabazi bwe yali Ssaabaminisita waliwo etteeka lyaleeta nga liragira opposition kubakuba ttiya gas terwaca nololabula okyaluziba nga naye yesimba olwakera ku makya ye nnyini n'atandika okwesimba bamukuba ttiya gas mu mutwe naye n'amulozaako nti lino etteeka leero weeriri mwe muli muki mu gavumenti olunaku lusobola okukya nga mmwe opposition kuba kisoboka etteeka eryo ligenda kubakwata nammwe oba nfunye so leero libage kuba goli buyinza twalabako wanene omukulu Kayihura ng'akyali yali IGP waka ensi ekubye Kayihura okitegedde amateeka mangi agateekebwawo nga yagateekawo okimanyi naye gatuka kati ne gamutokyalinga kubanga tewali wasobola kubeera mu kifo lubeerera tebakulimba kubanga obukulembeze obulaba obukulembeze butambula buli kuggwe leero bujja kuvaawo budde ku mulala kubanga obukulembeze si bufumbo kulaba n'obufumbo owasa omukazi n'amala n'ano oba n'owasa omulala n'omukazi n'afumbira omusajja omulala ate nga byebimu ku bintu ebyandibadde bisembayo okuvaamu naye nga bakubikira ne bagamba mulungi n'embubi mbwavu n'embugaga mbulamu n'embulwadde ne beeteekako buli kimu naye obufumbo buggwawo kati ate bino obukulembeze leero bubwo enkya bwange luli bwoli omwe ofuna bulungi kuba chairman yali ku kyalo ewammwe nga maama wo kwali si akyali chairman waleero kati amateeka gonna ge yateekawo kyogamba kati wegabanga gamabije tegamunyiga era gabagamu kati etteeka leero balireesi nga babalaba ne opposition enkya bagenda tuka basibe opposition nga nabo be opposition nga nabo balwanyisa gavumenti eribaawo mu biseera ebyo oba eriba ya Kyagulanyi oba eriba ya mutabaniwo kyonna kyekiriba twogereko ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu oyinayo kuka posti konna kewalabye keyataddeyo kuba ku social media ngo omusajja amaze okwerayiza obuzibu bwe tulina tumutikka ebintu bingi tetubeerawo nga tumutadde ku nninga ataddeyo ki azzaako ki bebebebebe nze namuggyako amaanyi kyovulaba nakugamba simubanja tosobola kukera ku makya n'ompulira nga njogera ezo statement za kisiru ataddeyo ki nze kasita nkimanya nti ali fine ali okay nakugamba Kyagulanyi simubanja byonna byalina okukola bikola nze ndaba nga Kyagulanyi eyakulemberedde Uganda okitegedde kyovolaba nze sisobola nakera ku makya mbeeraako ku presa mbulerera akoze ate wabula njala kumanya mulamu kyonna ekiribaawo kyali baleese era ndyandiza neŋŋamba fe alhamdulillah bwe ekyo nakyo kituuse kyekyo kati sisobola beerawo posita yaki era mugambe kya abaana bapostinze ku Facebook tumujanjawaza omukulembeze no problem gyali mu mbeera gyalimu oba yeriridde katooke oyo omusajja yali mugagga yali asolopera mugagga we ng'ali assente ze ku bichi ng'anyumirwa Amsterdam ng'agenda buli wamu ng'agenda naye yasalawo ne yeetikkula ebitiibwa byonna atulwanire fe abatasobola ddugula ne kakoota ka sukaali n'osanga embuzi ng'egamba mu Kyagulanyi yeerwanira ki yali talina kuba buli kimu yaki Kyagulanyi omwana we asobola okusomera mu buli ssomero yali onfuna bulungi nuse osanga mwekwa talina kyakulya alibonaabona aliyo mukazi mu kyalo munaku asula ku muyiggo omusajja amubonya basula mukayumba kasubi nga naye asinika amanyi nti Kyagulanyi waliwo omukazi gwe nalabyawo wakalolaiti yekuwa ekizibwe namulabyawo nga bali mu kulayira mu Kyagulanyi kati genda onjojagawe tugende kataboona omusiru okyekyusa nekkala osobola okufaana n'abazungu osobola okubeera attract yes nokosa kalolaiti naawe okyasobola discussinga ku Kyagulanyi akera ku makya ne bw'abeera akola ku makya n'aga abasajja n'abaga kati jagala obuwumbi 3 babimuwanga gwe tomanyi n'agenda eno yeesirikira
Nika kila kumachana kati kanwanirye ku bannayuganda kubanga yamale ebbanga ng'alaba bakyaliire babona abono manyi lwakyakulanya kila kumachana ayingira ebyobufuzi lwansonga era omusiri wajjanaga Kyagulanyi sente azikoledde ku mulembe gwa Museveni tetuganye naye gwe omanyi bakyali bakyakulanya balina okubanga Kyagulanyi obamanyi obungi kati ze ndi muyimbi omanyi abayimbi abali ekawempe nga balina okubawasita nga tebali kati nga kikyabaga kati kankubuulyeko kino kimu bbulaaza sisitimu yonna buli webeera nga nfu naddala gavumenti yeteekateeka buli kimu gwe kyolina okubeera obwavu bwonna bwe tuliko bukankubuulye bupange lwaki si buli muntu kyasobola okuba mugagga mu ssente mu nsawo naye atasobola okubeera obulungi mu nsi nakugaazi n'ensi si buli muntu alimu ti mugagga naye ate bali bulungi lwansonga mulimu ebintu ebimu nga bbulaaza bisoboka naye ekimanyi Uganda omuntu asobola okufa nga afudde njala okimanyi Uganda omuntu afa nga takutte wadde ku mitwalo 2 agaawamu ng'alina emyaka na gye bali emyaka aga naye nga mugamuzeeyi nti waliwo okutte ku mitwalo 2 agamu ga muganda wange ngajja era n'ogamuwa okitegedde oba kyentegeeza nti ensi gavumenti yepulaani nga nemanyi nti bannansi lwaki kubanga Katonda si musiru kutonda nsi buli nsi yagiwa ebyobugagga byayo era tebaddamu ne bakulimba mu Uganda lwaki mugikompeyalinga kumanya ku Dubai abalina amafuta naffe tulina obugagga twalina ettaka nga lirino tufuula abagagga lwaki Katonda yatonda ensi zonna ng'Abawarabu ngenda bbawa musana tebalirima naye bagenda baneeseresolo okugula emmere mu Afirika ffenna tuwa ettaka eribalako buli kika kya mmere ekyo kyokka kyali kimala bwe bugagga Mungu bwe yatuwa kyokka bwe Mungu yatuwa ffe ate naddala Uganda Allah yatuwa obugagga ettaka liriko tulina amafuta tulina golodi tulina buli kyabugagga kyonna mountain nsozi lakes bulungi emmere eno gye twali tulina okulima mu Uganda omukulembeze kwe kujja eno mu basajja abatalima n'abagamba nno mwategedde nze mu Afirika nalimi naddala mu Uganda nze nnima nina buli kika kya mmere najja abasajja n'abaleetera proposal ye ne bamugamba okay sooka otuleetere ku mmere n'aleeta ku matoke n'aleeta ku muwogo n'aleeta ku lumonde ne baleeta ffere abasajja bwe bakagula ne bamuwa akatale n'akomo n'agamba Nansi kati mulime ow'emboga ow'entula ow'ennyaanya mulime twafunye akatale ako ne tutandika okulima ebintu byaffe nganze ow'omukyalo nnima ne babisuula ne babireeta e Kampala ne birinya ne bijja eno nze naafunamu naye okimanyi nti mu Uganda omuntu alima entula oli n'ava e Kampala jazz muguleko alima entula ne yeegayirira ono okumwongera munyongera amunaabo balaba abaana basoma kyokka oli n'azitunda layisi eyazirimye gwaziguza najja ate ye n'afunamu oba ofuna bulungi so lwaki tajja wano ne batusakira obutale ffe twalibadde tetuli wano ku ddungu lwaki bakadde baffe okubeera abagagga tebeetaga yadde okujja e Kampala okukola ssente nze jjajja wange yalina amayika n'amayika g'ettaka naye nga bwakunyumiza talina we yava kujja kukuba kyeyo ku kyalo kwennyininyini kwe yagula ettaka okitegeera naye ebiseera ebyo ng'okulima kulimu value nawankubadde ensi yali wansi ng'omuntu alima emmwanyi ze n'azitunda n'azikungula n'azitwala kase ne bafuna essente okitegeera kati ensi kale ku mmwanyi yavaawo naye ensi tevangako ku byabugagga kulima kubanga okulima kwe kusinga bulaadi naye omuntu akeera kumakya n'akyawa okulima kubanga byonna byalima agenda biguzaani bannange katumalirize nga tumaliriza Abannayuganda basubireyo kasanyu akaki bo baliwo okulayira kuwe ekisooka tusuubire okusigala mu revolution nga bwebadde nga tufuna engeri gye tujjako omusajja oba tuwanike tugambe bannange tudde mu bizinensi zaffe katukole bizinensi zaffe omusajja akalubye afuta kulayira gwolowooza omunnayuganda akole ki asigale ng'alinayo essuubi awo ati nze omanyi bwe tuba tetwogera bwogezi njagala owulirize bye nkugamba ndakugamba omukulembeze yagamba okukyusa obukulembeze si misinde gya kabugutuuna ddala bannakyemalira oshegerera omanyi empumbu ogimanyi empumbu ezimba mu lumuli esolobera omu eri olumuli naye kungulu olabanga olulamu ogenda oddutema oti nga luyika buki buyiisi kyetulina okukola essubi tetulina kutuggwamu kubanga omuntu yenna kyobola abayayi bagamba kwata omukyala gwe bayita opumuwase muteeke ku mutima oshegedde bw'omuteeka ku mutima ogenda kutuuka ku buli kyoyagala kubanga essuubi omuntu yenna gwamu essuubi anywa enjaga anywa omwenge ali amayirungi n'omusanga ensi yamukuba kubanga yagwamu eki lwaki nkubuuziza ekibuuzo ekyo tubadde n'Abannayuganda abamu be tumanyi ng'omulimu gwabwe struggle from Monday to evening
I mean from Monday to Sunday nga struggle eriyo chikweni yupi eriyo chiwano tugenda wa tukoleki nga gwe mulimu gwabwe oshite nga bali active mu byobufuzi yadde tebalina bifo benjogera ka abantu abo basetolinge banonye emirimu bakole ani akugamba ati okubeera mu struggle na Uganda babadde abamu bakikola ekyo bw'oba obadde okikola oli mukyambe mmwe mutufuukidde ekizibu lwa nsonga struggle mwagifuula mulimu nemulowooza temulina nakukola mulina kubeerawo ku struggle kyova olaba ebiseera ebisinga mubayo ne mutuleekaanira ne mutuyombera lwaki tebaapadde kino lwaki olina okukola nawankubadde oli mu struggle okitegeera kyova olaba yakugamba omukulembeze wange okubeera mu struggle tekitugaana kusanyuka nawankubadde tuli mu struggle tekitugaana kuzaala baana tekitugaana nakuwasa mbaga oshitegedde leka kwefula NRM bagamba nti kakati baba bali mu mbaga nga le president Museveni wali mu struggle yazaala omwana oshitegedde wakyetegeeza nti okubeera mu struggle tekikugaana kukola olina osigala ng'okola era olina osigala ng'oyogera ku bikyamu kubanga kati kankubuuze kati ebikyamu biweddewo kati tusigale nga tubyogerako mu njogera entuufu tetuvula tetuvuma tetuyomba tubyogereko mu njogera enki ababiwulira babiwulira abatabiwulira be bakola ki be bamanyi so omuntu yenna bwogera ku makyano gatize gampe kitegeeza buli kimu tukituuseeko buli kimu tukoze ki tusigale nga twogera ku nsonga ezo bw'oba olaba nga sukaali asoboka bw'oba olaba nga nnyumba esoboka no pulobulemu naye sigala ng'olina omulimu tova ku mulimu kuba bw'ova ku mulimu ogenda kwombekereza ate olimba otandise kusabiriza busabiriza teba naye mumpeyo oba nange mumpeyo ate ng'ekintu ekyasinza okuba ekibi kwe kwefuula masikini nga toli. Yes, Uganda mwenna babadde batulaba Crovin Media ensonga muziwulidde gwonna abadde mu struggle nga tolina kyokola funa kyokola struggle gitwale maaso nefunayo kyokola ekikuletera akasente mu nsawo okitegeera. Yes, mbadde Mr. Crovin n'omukulu Kuzo Ranks so kuwamba business ranga business bananga tumali yaman abatulaba Crovin Media amanyanga bulijjo babita Kuzo Ranks kawandula bigambo sajja atera ntama na masoko ndilibada enyumba 10 okovanga nga situtegade bachala balinanya oserefu kode bukimo kisanga munze yeze rasta ate kubya drug ate nga ndi musajja simu akantu okitegeera so ongezako bategeza baganda bange mwenna abagala okukola enviiri wagala kola kaviro labike bulungi oli muddeira oli la salkaima oli fujeira oli eri alubasha kasitobera mu bayi dewo vale yini nenga gouliro oliwo ekiviri kyo kibadde kyayononeka baye babikuttekuttemu awo otutomuya dreads mtu alidde mufocho zikola nga zeba safety azikoze ezimu zisinisa amanyo zino zitunudde eri okaganize kutama n'okutama nenga nviirizo jangu tuzikole bokka bakabaka abasobola okukolera enviiri n'olabika bulungi n'ofaana n'abakyala nawankubadde babadde bakufaananya abasajja babayita baziyaada beauty salon nga bano balungi nnyo bakugu nnyo mu kukola enviiri gwe toweraliikirira customer care dead over nga wifi kira ngonyirira ngolinga mukazi musogazi akasana kazze banaye tebabayisinga enviiri mu kasana ovudde mu kiyumba atogeze ku Mall of Emirates otudde akasana kakukalanga oli abasajja bakutwala mbiri misinde jangu kuziyaada beauty salon bakukola enviiri bakukola enjala ovewo ng'olabika musangibwa awase tuno situliwa olaba tulina omukisa nti tuli wakati wa metro 3 bw'otuuka ku Union exit tufuna ne bw'obeera ku exit 1 era otufuna bw'otuuka ku Banias exit 2 era otufuna bw'otuuka ku Saladin era otufuna ofuna bulungi so gwe just not ffe tuli awo around fish round about bwe tutambulira awo bwe tuukawo nkuona mwami Kuzo Ranks bulijjo mpulira oyogera ntuuse wano ngenda kujja kukima mu dakiika tewali mba nkukime okitegeera nkuleete bakukoleko ogende ng'olabika buki nina akabuzi kasobola kasindika before nga tannajja no problem genda ku bayo Kuzo Ranks bw'otuukako ku TikTok yange jjako ennamba yange bw'oba oyagala genda onoonye ku TikTok eteekamu ziyaada beauty salon kwayo n'ogwenda ogiraba okategedde olabe nebyetukola muganda nge tumalayo nkubuulira bwe tukolaganyeko nabo kyemmanyi bajja kunjira naye obuyayi bwamalayo biga bamita Kuzo Ranks kawaka straight outer kawempe bombolo bane tubasiibudde ensonga muziwulidde ez'okweraliza katulinde tulabe kinagijjako munnaye kisanja akuna mukyezo muteri kwebaka sign out.